I'm Senior Superintendent of Police, Patrick Onyango, PRO, KMP. As per tomorrow's event, as security, we are ready. We have been planning for this for the past few weeks, and it's going to be a joint security that will be deployed here. On the side of police, all the units of police will be deployed, and they will be led by counter-terrorism. When I talk of the units of police, I talk of counter-terrorism, traffic, general duty, field force unit, CID, crime intelligence. So all they will be here to see that whatever people have come to enjoy themselves, come peacefully and live peacefully. But we shall also be joined by UPDF. They will be on the outer ring. They will be on the outer ring to secure our people who will be moving around. So if you see UPDF around, don't say you are not in the press conference. We are here, I'm representing them. We only, because for us we are ready, we only want to urge the people who are coming that there are few things that we don't want you to come with. Balaam has talked about coming with bags. Why we don't want bags is because it makes work for us when we are doing access control, when we are checking, so that doesn't delay us, the process. Then two, we don't want you to come with any sharp object. Nowadays, there are young boys who have developed a ring that they use for cutting pockets. Counter-terrorism, they are aware of that they will be checking rings. When you are coming here, we shall also check your rings. We know the type of ring that we shall be looking for. Of course, we want everybody to be cautious, although security will be tight, but you are the first line of security. The issue, we are also urging people not to come with vehicles, because we shall have cut-off points where we shall not allow vehicles will not be accessing this place. We shall cut off from that roundabout of UBC. We shall cut off from the roundabout of High Court. So if you intend to come with a vehicle, find where to park, because that along that road we shall allow people on foot only. So on the side of security, we are ready. Thinking that they will come and start pickpocketing, doing what? That's why I said all the units of police are here. Crime intelligence will be here. They will be in plain clothes and CID. Uganda vayo. Tenga abo kwerinda tulirede kubanga kuba anti tuja kuteekawo deployment, joint deployment eno ebitongole bya police byonna bajja kubeera wano nga kumwanjo nnyo oba ku lead ejja kubeera ekitongole kyaffe ekirwanyisa obukugu ba counter terrorism. Naye ebitongole birala nga aba traffic bajja kubeerawo, general duties bajja kubeerawo, abakeesi baffe bajja kubeerawo wano, aba field force unit naye bajja kubeera wano. Naye n'aba b'amagye tujja kukolagana naki wamu n'abamagye. Bo babalaba wano tubagamba ati tetuba balambye ki ku press conference. Bo
nga kikiridde naye wadde security eri gulugulu tunywezeza security mu kifo kino ne outering gye tuyita outering eyo mu bbalibbali naye security egenda kubeerawo abasirikale baffe ajja kubeera barawunda ebitundu ebyo mu bigere motoka ne mu pikipiki tolowooza nti togenda kutuuka ku Sheraton ojja agenda eri okola efujjo eri downtown oba okola efujjo eri ku Kampala road ojja kusanga baki abasirikale baffe bajja kubeera batogezaako okukola fujjo yonna naye twagala kusaba abamotoka abalina motoka abavuga motoka kandi bale tusaba ne parking walungi kubanga tetugenda kukkiriza okugye ne motoka paka nemotoka paka ku Sheraton kubanga oluguudo tugenda kulusala eri nga ku roundabout ya UCB ne ku roundabout mu High Court n'ebitundu ebirala byetusazeewo okukola ki nekabaliya ate temupakinga ku luguudo tuna parking enungi opakinge si ku luguudo kubanga twagala abantu abayitawo abatambula abavuga motoka nga bavuga bulungi nga tewali the smooth flow katawo tubasaba omupakinga mu luguudo oba opakinga motoka ku luguudo tujja kuyita breakdown aba traffic bajja kuyita breakdown bagitwale paka ku CPS bojja kugisasula ki breakdown tujja kubeera sente za police bojja kusasula toll at your own cost. So don't park along the roadside, don't park in the middle of the road. Empeta waliwo nnaku zino abavubuka batambula n'empeta naye empeta eno eringa ejirita oba akambe gye bakozesa okusaziza ki ensawo katumaze okubulira abakawunta terrorism abagenda kubeera ku mulyango bakebere empeta ezo waliwo empeta ezo tubirina tumanyi tetujja kukkiriza ki oyingira n'empeta ezo ate tujja kubuuza lwaki otambula neki tetujja kukkiriza nti yingira oba let us remain with it nedda tujja kutwala bbali tubuuze lwaki otambula neki n'empeta zino ne waliwo omusipi gyetumanyi abavubuka abamenyi b'amateeka bakola ki babikozesa eyo naye omusiipa ogwo otuka naye wano kuki ku Sheraton kubanga tubimanyi bireke eyo ki bali tojja naye wano. Mr. Candidate, I'm talking to the terrorism threats that is in the country right now. Security agencies held a meeting and they resolved that all public events should be cleared by the Inspector General of Police. And all public events have, those who requested, who put in their requests, have been cleared. I don't know the number. Throughout the country, they have been cleared. And if you are there and you have not cleared, tomorrow you will not be allowed to go ahead with your event or concert. All the DPCs have been warned, all the RPCs have been warned to stop events, places of worship, open places of worship that were not cleared by the Inspector General of Police. As we are talking of that one of Zambia, it was not cleared by the Inspector General of Police, and that's why it was stopped. Uganda. You want to spend 1 minute
Because most of you are used to burning the tires. Police has told you they will arrest you. Abagala fireworks in the Sheraton. Abagala go chempira mugende police ebanoni. We used to burn tires. Naye kati olw'okuba nti akasente abamu bakubaga fireworks. Waliwo ekibuuzo kisembayo. Yes. Twase mupiira mu 2009 nga tulina omuyimbi Kanda Bowman. ku mulundi guno entegeka Yoweri tuleetedde international act y'enaku ate kati ndeese abayimbi abasinga aba international bakati nendeese olaba Figo bantu tebalina sente sasula Figo ebeera mwanjenwa Ebola bwatawanyamu abazungu abaali bamanyi okwagala okujja tuyimbirako ne batya naye kati Ebola muzeeyi yagambye akoze ki amusiibudde naye tusigale nga twekuuma. So kuluno tuleese abayimbi abasinga okuyimba mu Uganda okuli ba legend ba Figo Band okuli ono agenda okuwulira abayimbi ennyumba Big Size Bebe Cool okuli Jose Chameleone okuli Mama Bire Shiba okuli oli Mama Omulala Cindy n'abayimbi abalala waliwo ono omwana ayimba obulungi ennaku zino abantu bebaagala Gurunette Official n'abalala. So buli alina hit ennungi agenda kubeera wa wano then abakalyoki bajja kubeera mu bifo biri ebirala. Ba URA bagambye tusasule omusolo naye lwaki tetugusasula tusasule. So nkubiriza abayimbi bonna ne ba Nakatemba ne ba nyini bifo basasule kubanga abayimbi mutwala abaana bano mu primary okusoma omusomesa n'omupoliisi ono afanda Onyango nga bwe mitwala 4 bamutakisinga pairs you earn mutwala 4 bamujjako 15 or 6%. Kati gwe omuyimbi obanga oze n'oyimba owange nefa milioni 10 n'ogenda n'oyimba owala ne bakuwa 10 kyekikugaana okuwaako gavumenti 15% ekola amakubo. Abayimbi babeera Salama Road ekkubo lyabwe B banalikola batya Salama Road temumulaba babiriyo Salama Road makiri ekkubo B banalikola batya nga nebasula musolo. Yes, egaseeko olw'emirembe kati bano abasirikale babasasula omusaala ate ne bennyini bwe baafuna ebizibu mu COVID gavumenti yabawa biliyoni zaavaawa sente zaamuwa musolo no n'abayimbi so zaali sente zaamuwa musolo. So ate n'ekirala ne batambulira ku makubo ogenda okuyimba kati ewaffe ebunyolo amakubo gonna bagakola neyo waffe eggulu kati bakola paka Nimule tebatambuliranga ku ttaka pakati bakolaniko okukola eryalwa batandise olikola oyita mu National Park connecting chorus ezo na sente zaamuwa musolo. Omusolo yegwe naawe nze naawe na buli muntu nze nguwa omusolo. Kubiriza abalala bonna bafune tin number kyofunye ekitono osasuleko gavumenti ekole service delivery otherwise mujja kubanga mugamba nti gavumenti ena kyetuyamba. Gavumenti yegwe nange naye nsaba n'ekitongole ky'omusolo URA kitekewo emisomo egisomesa abantu bano musolo kika ki kubanga kati maama wange alina obuyimba bw'obudongo bamusaba rento tax naye yayita bitegeera nagamba nedda wano wazimba ennyumba ojjamu ssente kitegeeza gavumenti olina ogiwa kuki ku ssente maama n'akitegeera kati sente z'obuyimba bw'obudongo nabo abasasulira omusolo. So kati n'abayimbi beetaga emisomo ne bapromota beetaga emisomo. Tini namba kyeki okitegedde tunonye wafandi abantu abajja mu bivulu. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.